Ngebula ennaku ntono wazindaba musanvu eggwanga Uganda ligende mu kalulu k'obwa president n'ababaka ba parliament. Bannayuganda bangi nnyo bali so eager okulaba nti eggwanga Uganda eribadde lifugiddwa emyaka 40 by one person lisobola okufuna omukulembeze omupya, the 10th president of the Republic of Uganda. Just a few days ago, eggwanga lya America erikulemberwa Donald J. Trump lyalumba eggwanga lya Venezuela ne bavubayo president waayo omukulu amanyikibwa nga Nicolas Maduro mu ngeri ey'obukenkufu ennyo oba obukugu ennyo. Bannayuganda bangi nnyo abasinga balina amaloboozi agaveeyo gye babeera nga bagamba bannaye singa n'Amerika naffe tuyambako. Now, abamu ku baana bemmanyi abategeera kye bayita foreign policy, omukulu amanyikiddwa nga Shama avule n'akulaga bye weetaaga ebimu ku bintu ebiyinza okusikiriza Trump okuyingira mu nsonga y'eggwanga Uganda. Bano abaana basomye ebitabo, first and foremost babanyooma, babayitanga ba hooligans, kati batandise okusosootola ensonga era akuleetedde byoyina okukola ebiyinza okusikiriza eggwanga nga Amerika n'amawanga amalala okwetaba ku bannayuganda, because ensonga etandika naawe munnayuganda. Tewali muntu agenda kujja kuyambako nga gwe oleze engalo. Njagala owatchinge video eno ate tukomewo. Nafuna government entuufu tujja teekawo ekintu kye bata invisible hand. Invisible hand bano be babeera ba designinga direction y'ensi etambula etya. Bo tebajja mu byabufuzi ate tebabeera na mu kamera. Nigeria yagonze. Jukira, njagala ojjukire nti Nigeria yegase yafunye intelligence y'Amerika ne bagenda ne bakuba akabinja ka ISIS. Kakali Amerika yakubye akabinja ka jihadist group akakali mu Nigeria yakakubye. Ate kakali ate bagonze abagezi kati batandise okugonda bafala bibakyalemezaamu, bafala bibatadde kajegere bibalemezaamu kubanga tebakyalina way out. Okugonda kwabwe n'okulemezaamu byonna kyekimu. Maduro wakalubi bamukubye era we yandigonze abadde alina okukwata obuyinza badde mu kalulu. Kyabadde alina okukola ovuwiki Maduro takyasobola kuwangula kalulu, abadde tasobola kuwangula kalulu mu Venezuela nga kyalina okukola. Balina kulemeza naye kati olaba jeke bagikubye Maduro ate bamunonye mu nsato no wawa. Kugamba ekintu kyebetaaga kiri eki kumujjako legitimacy. Eyo yokka senga tugimujjako abeera awedde. Kati kyobola bakusika nnyo atekewo force yonna nga akyalina legitimacy eno atukolako buli kika kya fujjo olwokubanga alina legitimacy agirina. Senga ono aleta force asobola gamba nti bano ba rioters n'abakuba n'abatta kyali mu kubala akibalira kukoki kukwata His Excellency Kyagulanyi mujje then nga akyalina legitimacy abakube. Naye tetugenda kukimuwa Munnayuganda. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ne bamukwata ne baddamu ne batukola ebintu byekalangala. Please temugezaako ne mu raisinga. Temugeza. Tell a friend to tell a friend. Mami wakato salamu akantu kano mukawe Wankole sikusabangako kutambuza video naye kana akantu kano nkusaba Wankole okatambuze. Munnayuganda tokemebwa. Kiddamu musalemu akantu kano mukawe Wankole akatambuze ne katowa mami akatambuze. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ne bamukwata nga tunatuuka mu kalulu. Temukemebwa ne mugenda ku street nti mwekalakasa. Temukigeza. Senga bamukwata naffe ffennyini abatambula naye ne batukola ebyekalangala ne batukwata. Temugeza ne mwekalakasa. Mugume naffe tujja kugumira gye tuli gye banaaba tutadde. Mbutuke ng'ennaku z'omwezi 15 mugenda kutusumulula ffenna gye tunaabeera yonna. Wabula bwe tunaabaawo naffe tugenda kwegatta ku bannayuganda tugende tusumulwe ba Edi Mutwe akalulu ko ke kabasumulula. Togeza n'oteekawo embeera y'okwekalakasa ng'okulonda tekunnaggwa. Togeza ne bakwata His Excellency Kyagulanyi tugenda kukola kya Senegal. Ekintu ekisobola okutuleetera okwekalakaasa ate nga nalo tulina okulinda. Tulina kusooka senga bamujja ku baloti tebasobola kukikola. Bamanyi Uganda weesobola okugenda tebasobola kukikola. Kati kye balina okukola kumukwata
go wechange ati jukira bamukutte nga wechanze naye nga ono yakyalina legitimacy nga agirina kati kitegeeza bakyalina monopoly ku mundu naye waliwo tuba tumukubya akalulu monopoly ku mundu tubeera tugimujjekera ow'amagye nayina senga operatinga wansi we ku biragiro bye oyo tumubalanga muyeekeraze kuyeekera ggwanga kubanga ki oli mu kuwamba democracy oli mu kuwamba ggwanga owamba bannansi abatalina mundu kati nnansi atasobola kwerwanako nga talina mundu ye America ene ekintu kyekola ekola etya kusindikira Delta Force ekusindikira Delta Force olaba oyo Maduro oyo abadde ne bajjeno abadde ayina bajjenero abatamanyi ba Uganda abadde ayina abaana ab'ettabbu abaana be yazaala nga bali mu magye eno okitegera nga bali mu magye okitegera ekintu ekyo abadde abalina buli kimu abadde akirina naye bakubye Maduro jeke bamunonye mu Venezuela bamukubye jeke mu Venezuela bamunonye Yoweri Kaguta Museveni basobola okumunona wano mu Uganda basobola okumunona senga obeera omaze okumuggyako legitimacy babamye obukungi no problem mubalike bakole byonna bye baagala okukola mubalike tugenda kulonda teri muntu agenda kuwangula kalulu ka Uganda okujjako Kyagulanyi it is either Kyagulanyi or no one else bajja tubuulira numbers bazijjawa eyo ekimulwanyisa essaawa eno nti kati wanaba akwata Museveni utawo lwalina tulibwe okutubulookinga okugenda mu makubo kati akimanyi numbers zino nabagamba under democracy these numbers count era bazikkiriza these numbers do count bazikkiriza tosobola claiminga nti wawangula akalulu nga tolina numbers kyovola obalaba nti balina strong gundi zaabwe states zaabwe ne bagamba leo Donald Trump n'ekibiina kye badde batabbo nnyo mu California that is a no-go zone oshiga lero DP amanyi nnyo mu Ohio niyo musaza lya baddugavu e Boston yes ezo buli omwanyi ne points ze jamanyi nti ngenda kuba kubalaale era onabeera akimanyi nti okay katugeze mu Western Uganda His Excellency Kyagulanyi nga akimanyi senga afunayo 40% nekunganyiriza zijje mu 100% mu Buganda muzzeko 99 mu Northern mu Eastern moche 60% mu Northern abeera awedde kati politics yo ati bamubala kati His Excellency Kyagulanyi alina strong points ze azimanyi akimanyi nti Buganda is a no-go zone Buganda is a no-go zone teri NRM kalulu kegenda kufuna mu Buganda region teri ekyo kibabulya teri kalulu NRM kegenda kufuna mu Buganda region kati yo region yagisecuring nga dajimanya agirina wetujja mu Eastern akimanyi nti agenda kuba mu 80% okigira akimanyi nti agenda mu kuba 80% yona najiteka wali that is 180 kati waneno waggulu eno gye baguze ne ba MP baffe mu Western Uganda eyo ba wake up gye bava kati tukimanyi ekiriyo one waliyo factor ya intimidation era bajja kulona waliwo abafunye ekibuli bwakati eno percentage efunye ekibuli otugibala nti okay tuwadde 40% onabeera awedde buli muntu mu 7 twetagamu kuba region yes senga tumukuba Buganda region ne Eastern region meja kutesa yeso bacha kaluka mu Buganda tebakabala ne kuluno tugenda kebalira musaaga tugenda kabala akalulukana tugenda kabala nduzanyireko ayo muntu wozeyo twalete dembe twali batumako eddembe owaye mwali mulwana twaliyo tumusajja tumugamba twagala tulina demands za fate simanyi mwine ekyejo muzalidwa ku mulembe gwa Museveni yabagema senga mwazalidwa ku mulembe gwa Idi Amin kati nze Shama wombuza ni asinze okutta abantu ye Museveni kubanga nze siraba nko government ndala ngeri gye yatta abantu naye ono nga 18 yatta abantu yakola Masaka yatta Franka Senteza yatta Lita Nabukenya okitegere ekintu ekyo kati nzo ngamba ate Amini yatta abantu simanyi Amini ate namwe ne mujja ne mwogera ne mugamba nti mwabattanga ate kakati nzo ngamba otya nti Idi Amin ye yatta nze government ye yababbi manyi ya Museveni Anita Amongo mubbi yabba amabaati yabane sente ne bamukubane sanction okitegera prime minister Nabbanja yabba amabaati Matia Kashaijo wa finance yabba amabaati kati mungamba ya government ya Idi Amin dadanze nkole ntya
Okitegera ekintu ekyo nkole ntya? So Munnayuganda ze ekintu kyesobola okugamba ekintu kimu, we are getting there day by day, slowly by slowly tugenda mu Uganda. Ono si kyali waabwe tabeerangako omu ku bo ayina ebintu ebibasinika amannyo yitasinika mannyo tasinika mannyo ali mu byaddala nkiddamu nze ono omusajja we yakwata ku foreign police n'anyiga eppeesa eyo namanya kawedde awo yeri eppeesa yitwalitubulamu yeryo n'alyoka ajja wano mu domestic police n'anyiga eppeesa eritabeerangawo erya people power kubanga bonna abaaliwo baali bakulaga nti gwayina be bagenda okukulwanira gwe basindike bagende bakulwanire era nga bwe batuuka ku age limit nga beesiba biribboni ebya red we bati ne basiba kati tugenze bakuba kikonde tugenda kuba ekikonde paka kuwulira bubi ovaayo toyina kyofunye okitegera ovaayo toyina kyofunye kati omusajja najja mu domestic police n'atukuba enjiri n'atugamba mumanyi nti ye obuyinza bwammwe ba boss ate ani atayagala kubeera boss tukawo ogambye nti yefe ba boss nti yeuke katubwambale paka kati date ayo mbuza bya Ethiopia kyekino ekizibu kye nabagamba etubanga tulina topic gye tukutteko ate oletawo birala ebintu ebyo mbeera mbimanyi topic ya leero nabagambiddewo n'omutwe n'engowa ne mbagamba nti Maduro kaweddemu tugenda kwogera ku Maduro. Ethiopia teyina wetugattirako one that nti bagireeta ne bagigatta mu Commonwealth ne bagiteeka mu ansima America zeetwala n'essaawa eno tetugatta olutalo lwaffe baluyita de-dollarization. Ethiopia tebiriimu olutalo lukubiza Maduro baluyita de-dollarization. Kagame lwe luli mu mukubya ate lwe lujja ne mu Uganda nga tuluzayo lunaku. So Ethiopia tusooke tuzireke ezo tusooke tuzeesonyiwe. N'ekirayiro emergency live nagirabye ng'omutabufu w'omutwe ataddeko ebiviiri bye najja n'abagamba mbu busimanyi mukwate fulaga ya America mugisuule uddiru ki yanakugamba nti ekyamutwala mu America kubagamba nti stop funding a dictator lwaki tagenda ke China ne Russia. Why does it go there? China ne Russia kyemugamba bote ba funding a dictator no kukakasa mu Uganda tugenda mu Uganda bannange kola byonna byokola tugenda kujjako Museveni takyalina monopoly ku avudde kodi wabula avaako atya awokaka walina okuteeseza. We have seen how these policies work. We have seen how these people have been put down. Omumerika tazanya. Just all you need mwetaaga omuntu alina political will okolera wamu ne banna Uganda. He is excellence kyabwe. Nyola abanyigansi ezitalina leader. Naye ate mu Uganda fa balina leader. Kinabeera kitya? Olunaku olwo tosigala ewaka tolekaayo omwana omuto tugenda ku street tugenda kubanja Uganda. Kiddamu tugenda kubanja Uganda. Tetugenda kubanja bulu hati tuli wammwe eno sinnakulabako wedda nkunoonya ku buliraale wanneekwese. 600k zitegeeza ki? Waliwo ataddeko emitwalo 6 kuno nga sinaziraba. Mwagala kunkyamusa. Nokyamuukiriza ani ataddeko emitwalo 6 gyewana neyanjulye. Bulu hati tuli wammwe eno nnaku 2 naye sinnakulabako. Bwe tunaamala okuvaamu ng'ogamba muno nga temwandabyeko. Bulu hati we are in Mbale. Where are you? Soko mbuli gy'oli nzije wammwe eno n'emmere mu container. Okitegeera? The name is Serunjoji Fahad. Faith, the name is Serunjoji Fahad. Omutume ponkulamusizzaako. The name is Serunjoji Fahad. The number is 0758861000. So, bana ba mama, nyongera okubagumya. Let us have respect on the name called His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Ono yetu ino okumukolera statue nga nene. Temula nti America ina statue of liberty. Ne Uganda tugenda kukola statue of liberty nga bagiyita His Excellency Kyagulanyi nga nene. Enyonyi webeera mu bbanga erije esooka okulaba tukole statue of liberty ng'ekona ku sky nga skyscraper. Mwe temumanyi we twandibadde. Bano abasajja ba Elias Lukwago babeesije baali bamaze okutusika omupiira gwabwe bwe bati. Okitegera baali bamaze okugusika nga batutadde mu layini ya Muhoozi Kainerugaba ng'alina okuddako okutufuga. You just don't know this. Baali bamaze okutuseepinga omupiira gwa Muhoozi nga yaddako okufuga nga naffe tetumanyi. Katonda n'agamba nedda Uganda nkyagijjukira.
n'atuleetera omubanda wa kabaka. N'atuleetera omubanda wa kabaka. Kati we are going to see. Yeah. Anyumiza mu akowa namu. Akowa kati nange nkoye. Faith. Omwana nga akaaba. Faith. How you Faith? I'm okay. How doing? Nange ndi wano mpola mukinga atukubye tiya gas gye bigweredde naye abadde atwesonyiwa. Lwaki yatidde jjo? Yatidde omusalamala omukomola, sorry. Era abaana b'embaale bakoze bubi. Bakoze mbubi? Bintu ky'amayinja ekyo tekibadde kirungi nange tekinsanyusizza. Kirungi kasukira bano. Ebyosiga byaffe ebyabalo. Wali no beera omuwadde monopolo bakola kefu. Omuwadde mandate bakola kefu. Kamange gyebaleko sebo. Bro, okunkusindikeko. So kwatemu katono nyuka yala Faith amalirize. Aye sebo. Faith. Mbadde nkugamba okungenda kusindikako emitwalo 2. Emitwalo 2. 10 lyakaliko twayogerako Wulira. 10 lyakali akantu ke twayogerako okatereke oba okankubira ekifaananyi 10 otuleke emitwalo 3 za fraga ng'obadde kintano na ggwanga lyange bwe lyamwe lyanunulibwa dda kiki ate abo nabo babbyawo batuuka kale nokasirwa aba mbadde nkugamba shut up shesh bane kamaize buno obunyala obunyampi Yawo soko kwatemu katono kayala lero elusose n'okulinya wano waggulu kayala genda mu maaso. Kamange ng'otera okunkyazaamu guno oba gulinga gwa kusatu. Akuba mbeera bise mu Kamange ebimotoka bintwala netiwaaka ziba zintawaanye. Luno mbadde ntudde n'okutemerayooko naye kansabe enkya mbeereko oba naafunayo akajaawo ndabe. Enkyonjo kyeyoye. N'okwokya mu Kamange bwe mba nfunyeeyo. Nange mu njoki eyo siri bulungi. Tuli eno mu field siri bulungi. Kuba emirimu gy'okola njeyanziza ddala muganda wange. Ate munsudiya nnyo kunfuula Superman, temunsudiya nnyo. Nedda si kusudya olaba mwana abaana abamu batumalamu amaanyi wano tubadde tulina Sadamaani Makebe ng'ayogera ebigambo omusajja ate afuba otuse na statement nzale zitumala nga omusajja ono ate oba yalidde ki oba leero yanywedde ki wegamba mu abasajja sibategeera naye omusajja okujjako nga mwabata njagala mujjukire ne bya Ibrahim Traore era gw'ogutwe